Abazira kisaba kyagenda maaso n'okudduukirira abantu abasendeddwa abannema mu bikwekwete bigenda maaso nga bagoba abantu abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi ng'olwaliro omugagga Hajji Hassan Bulwadda abadduukiridde n'ettaka eriwezaako yiika 5 nga lino liri ku kyalo Nana Bulwadda ekiri mu ggombolola y'Ekikandwa mu disitulikiti y'e Mityana nga buli omu wakufunako wazizika akayumba basobole okukuumirawo abaana. Hajji Bulwadda alambuza abakulembeze n'abantu bano ettaka lino era bwetiye ne zitandikirawo okulima amakubo nga bamusiimye era ne bamubuulira ennaku gye bayiseemu ng'okuva lwe baamenya ennyumba zaabwe n'ekyokulya abadde tebalina. Omuku gwe baabika nakaba lwa nsonga nali simanyi kiki ngenda kuzzaako ne bw'aba nga asobodde otuwa ettakawo okuzimba obuyumba bwaffe bannaye tubuzzeewo mwebaza yebalennyo alhamdulillahi rabbil aalamiina barakallahu fiikum mukubaze nali simanyi kiddako yensonga lwaki nakaba nintuuka n'okubikibwa nga mu butuufu siina gye nzira nga bwe ndebalabala mu busobozi bwe nnina kati sigenda sobola kugula wembeera n'omukyala enyo yebalidde baba kisiga tabadde ye Hajji tetwali bane yebala ennyo yebalidde otuleetera omugagga tufunidde tugenda okubeera omugagga Hassan ayogedde ku kimuwaliriza okudduukirira abantu bano ng'abasabye ensonga eno obutagigatta mu byabufuzi era n'asaba abagagga banne okuvayo badduukirira abantu bano. Kino saagala mu kitwale nga kya byabufuzi ekintu kino nkiwaddeyo kya mwenna buli muntu yenna ali wano ate okiwaddeyo nga ggwe era nkiwaddeyo nga Hassan Bulwadda. Nkimanyi bulungi nti President Museveni abaagala era binabiraba era ajja kujja ayambeko kuba mwetaaga amazzi mwetaaga amasanyalaze tugali nawe tuparkings okuwa wegali walking distance okuva nokutuuka ku kolansi mwetaaga toilet eziri modern mubeere nga musobola okubeera nga muli balamu mwetaaga eddwaliro mwetaaga n'essomero. Ssentebe w'ekyalo Nansana West 2A Dickson Mayiga agamba nti omugagga ono amutikuddeko omugugu ogw'abantu abamu badde obubi. RDC Nsubuga Ali asiimye abantu ab'omutima omulungi nga Bulwadda ng'agamba nti bano ensi be yeetaaga n'asuubiza okukolera awamu ne gavumenti okulaba nga bataasibwa. Omugagga ono alina ensa kakasizza ebisa by'abakyala biruma naye bya maama wono byamunuma kyanjawulo byamuteekamu ekisa okubeera nti ate ayagaliza bannayuganda avudde mu SC n'atugamba nti naye bali abantu abasula mu SC w'ensiri ajja kuba mubika abayingize ku maki ku mayumba. Nze kyensaba ekyange nti omunaku kaama yeerandiza yekka kikwata ku buli munnayuganda okusiima ekikola kino. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku KSTV Agalero.